okweperegesa Sheebah ebbanga lyamaze 9 years network ebeerawo nga Serena osobola okukajjuza kasitolanga show 2 weeks nga ticket ku mitwalo 10 kuba abantu 10 let us assume abantu 15 yeah. I know kubanga obugaggo bwa bulina nga network yo social capital kati akola ki agirina ngagamba waye kajimugulayo 5 mutabazi kiri kitya baziguza abantu baziguze bangi bafani babebweru nguzeya 3 10 koze bitya baziguze. This show is not just about Sheebah performing, but I think it's a proof of point. Sheebah officially yavewa Jeff Chiwa tetunaweza mwaka, right? Nemyezi gichali mitono. Nemyezi gichali mitono. I think it was April. April. Is she, do you feel there is something missing? Is she missing something ever since she left Jeff Chiwa? Would things be better? And was I it's too early to judge. Oba Sheebah asobodde okustandinga with Jeff Chiwa oba tasobodde because yakavayo mu April, this is just December. Omanyi emmotoka bw'ogisindika ku kaserengetu eyiringita nesobola n'okwambukirako wali kasozi akaddako naye ng'eri ku maanyi gano geevudde eno akayiringitaako okitegeera so kati kizibu nnyo okumanya oba kaliko ekasozi akanafu oba eno gye yavudde n'amaanyi. First of all, you're going to tell me, today we need to address this. What are the 2 facts that caused their departure? Era, how much is Jeff Chiwa missing Sheebah, or how much is Sheebah missing Jeff Chiwa? Katoka tukolemu ku sente z'abakama baffe, niga nkutumiddeko ye manager wanduga Hassan. Sama Chayo Festival enaku z'omwezi 16 ngenda beera n'abasama abatandise okutuuka abayimbi abagenda okuyimbira Abana Uganda from the diaspora. They are with me. We are going to talk about all that. For now, Katsoka to tell them small time to come out.